ones, I say I work in silence and let them think I am losing and they celebrate. I laugh with many, but I don't trust any, because even the devil was an angel. Nseka n'abangi ne neesiga batono, kubanga ne Sitaani yali malayika. Nkungula neekwese. I work in silence. Nkola neekwese. Nembaleka balowooze nti binnemye bajaguze. Nseka n'abangi ne neesiga batono, kubanga Sitaani yali malayika, naye yali malayika. So how am I to know the real ones? Abaddala mbamanya ntya. When some still fake when we show them real love, ng'abalala si baddala ng'ate ffe tubalaga omukwano ogwaki ogwa ddala. Nze mundeke, let me just be myself and all the real ones that are proud of me. Cause I heard some say I can never win, but 207 Main was family. Waliwo abaatugamba nga we are not gonna make it. Waliwo abaatugamba nga tetuyimba bulungi. Waliwo abaatugamba nga tuli bayaaye. Naye mmwe abatwagala mwalabawo ekyenjawulo. So people used to tell us we're not gonna make it. But you saw something different. And if it wasn't for you, singa teyali mmwe twalisigadde n'abo abaatugamba nga tetusobola. Ne gye twalaga twakola emikwano emipya bammwe be nalaba besirabangako, mwenna gye muli eyo ne mutuwanika ne baleeta amayengo ne gakuba ne gayitawo. Bakibanda bange muli baddala, omukwano gwa ddala, ne bwe tukoonagana tetweta. Kabajje 10 tebatusobola, bo Mungu ne Sitaani bamusinza, engoma zibatuulayo paka mu byenda, cause I'm unstoppable, ekyo nkikakasa. Kati genda obagambe ekirungi kwe muli mwenna mbalaba abanjagala kuliko n'abalina obusungu. Abalina obusungu obubaka buno mubwetikke bulungi. Mwenna ababadde kuno nga mwaze by mistake, make this place at home, enjoy. I rarely come on live, so when I come, use your chance. Nenga tonneerabira, genda obagambe nti Uganda tukuba. Mukira nti Uganda tukuba. Uganda tukuba. Mu byaddala bamayanja tukuba. Ne mu studio tusulayo tetwebaka, kubanga twali banaku nga tulina okuwatanya. I win in silence and let them think I am losing and they celebrate. I laugh with many but don't trust any, cause even the devil was an angel. Obadde okimanyi nti ne Sitaani yali malayika. Sitaani yali malayika. Ate yali malayika ey'ettabbu n'asiriwaza ne bamalayika abalala. Nga muyimbi ng'ayimba amaloboozi 7 omulundi gumu. So how am I to know the real ones, the real ones, the real ones, when some still fake when we show them real love? Oli okutamu omusiba obuguwa bw'engato n'akufumita ekiso omugongo. Nze munde. I heard some say I can never win, but 207 Main was family. Banji bato beeyo n'amavivi ne gayigira ku kyeyo. Kyokka n'addayo ewakeeyo nga ku kyeyo akasente tafunyeewo. Banji basomeeyo
emirimu ne gibabulako eyo mbasanga ng'eyo nga baali bagezi gye twasomeranga eyo. Segedde pati ojulidde bulungi. Ira ku kyeyo kyokka naddayo ewaka eyo nga ku kyeyama tafunyeeyo. Bangi basoma eyo emirimu ne gibabulako eyo mbasanga ng'eyo abagezi bwe twasomanga eyo. Kangaziwe buli omu n'obulamu bwe, teri alikungula nsigo nga tasize. Beera musasuzi buli omu n'abewuwe. Genda obagambe nti e Uganda tukuba mu byaddala, e Uganda tukuba. Genda obagambe nti e Uganda tukuba mu byaddala, abamayanja bakuba. Ne mu studio tusulayo tetwebaka, ffe twali banaku nga tulina okuwatanya. So bannange message nga ndaba zinjagala zokka bayita babuze. Nakitegedde GPS yabadde babuzizza, but welcome aboard. I love you guys. Mbabuzizzaako. May God keep blessing you more and more and more. Sunday no abagala okundabako mungamba mu missinze. This Sunday I will be performing for you at Lugogo Cricket Oval, celebrating 25 years of Radio Simba. Stage nja kuba ninyaka essaawa 4. So abanaabera mu Kampala mwenna, we're gonna be performing at Lugogo Cricket Oval, celebrating 25 years of Radio Simba. If you're around, you come through. If you want good music, nange okuleka nankusobola ninasalawo nnyimbe. Kati abagala okundaba nga nnyimba gyendi Lugogo Cricket Oval this Sunday. Kitegedde ngenda kuyitako ne munyegenyege. Nja kubaayo abanaabayo mu nyege festival, nyege festival this weekend. Kitegedde bwe tuva mu nyege wa schedule egende etya. Tugenda kuba tutambula mpola mpola. Christmas ngenda Christmas ngenda kubeerawa. Christmas this Christmas abagala okundaba mugenda kunsanga, I think ku Diddy's World kansanga. Mugenda kunsanga abokulwe Masaka Muninde mu Nyendo. Waliwo ne Lyantonde namwe ngenda bayitako ku Christmas. Then ekifo ekirala ngenda kebera kalenda njibabulire. Boxing Day ngenda kubeera kwa Kamwesi Mall. Boxing Day Kamwesi Mall ngenda kuva kwa Kamwesi Boxing David before. Program yonna entuufu. Ab'ennabugabo sigenda kubeerayo naye mbaagaliza okunyumirwa okulungi n'okujaguza. Mbaagaliza essanyu Muzeeyi Kasozi Nabugabo nkwagala nnyo. New Year's
New Year's I think ngenda kubeera mu nkuuka. Oh, New Year's, by the way, New Year's ngenda kugikubamu n'abantu be Hoima. So my Hoima people, Masindi Hoima, I'm also coming on New Year's. Then waliwo so byebyo venue waliwo endala nzera bidde. But just know ngenda kuba postingira on my social medias. Tugenda okuyita fonna pozi nekirala enviri zange nazikyusiza, so I'm now a gangster. I'm no longer a good boy gone bad. So my people, see you then. December ngasatu I'll be performing in Jinja at the stadium Njera Biderinya, our big stadium. I'll be performing there. Then ndakonjira bemba banani. So Kakindu Stadium abantu be Jinja. Then nga 17 I think zija Kasawo, 18 Chichusa, 25th November Lyantonde, nga bwembi bagambye. I'll be posting the full schedule on social media. Onoonya wakuli okumpi wona asobola ojje tukibeere musibo kiri. May God bless you. Baagala nnyo.